Alright, nkwaniriza mu program nzenga bwendaba akawungeza akolunaku olwaleero. Eddakiika ziri 21 ezakegana essaawa 10 ezakawungeza akolunaku olwaleero. Tugenda kubanga tutambula bwe tuti mpaka essaawa zigenda kubeera 12 bwe tujja okukwasiza ate abalala babe nga bakwongerayo. Eno ye program nzenga bwendaba. Nze Mulanzi ku Dream TV ne Impact FM ne BTV ne ku Doxa app. Era nga programu eno ekutusibwako Victory Christian Center mu Ndeeba nga bakutegeeza nti service ez'amalya g'ekyemisana olunaku olw'enkya weeziri okuva ku saa 7 mpaka 8 n'eddakiika 15 okuva ku bbalaza mpaka ku lunaku olw'okutaano. Mu ngeri y'emu bantegeeza nkutegeeze nti wagenda kubeerawo omwoleso n'omusomo ogw'ebyenfuna gaggadde okuva ng'ennaku z'omwezi 6 mpaka ng'ennaku z'omwezi 9. Era nga omusomo guno ogaggadde ogw'ebyenfuna gutegekeddwa omutumi wa Kristo Dr. Joseph Serwadda era y'omu ku bagenda okusomesa awamu ne chairman ow'abaami omwami Joel Mukisa Ziwa. Bayise nno abasomesa bawerera ddala abagenda okuyigiriza nga bye bakuyigiriza babikozeeko babirabye nga bikola. Jangu ofuna amagezi ogende oteeke omutindo ku ebyo byonna byokola. Ennaku z'omwezi ozitegedde 6 mwezi ogw'omunaana mpaka ng'ennaku z'omwezi 9. Teweerabira tiwaliwo akasente akatonotono okojja okusasula ennaku 4 nga togenda sulawo weetaaga $200. Bw'oba waakusula emitwalo giri 3. Abayizi musasula 2,000 buli lunaku ennaku 4 ke 8. N'olwekyo kakasa nti weteekateeka obeera ekitundu ku musomo ogwo gaggadde ogw'ebyenfuna. Ate bano abagenda okuyigiriza ak'enjawulo nti be bayigiriza bajja mala bagende mu lujja gaggadde olw'olutikko olwa Victory Christian Center mu Ndeeba boolese babikulageko naawe obirabeko. So mwetegeke okuva nga 6 mpaka ng'ennaku z'omwezi 9. Ekirala wajja yitawo ennaku ntono nnyo ennaku nga 6 wabeerewo Doxa concert, music concert. Eneyise abayimbi abawererako ddala mitwalo ojja kwetaaga 2, 5 ne akakadde mu abajja okubeera mu VIP era ku Victory Christian Center mu Ndeeba. Ensimbi zonna ezigenda okuva mu Doxa concert eyo za kugula ttaka ery'ekisaawe ekya Doxa Stadium, ekisaawe ekyabalokole kijja okusookera ddala mu ggwanga lino erya Uganda. Era nga mujja kubeerangamu okusaba naddala okusaba okukulu okwo okwa 31st December eyitibwa Passover Festival. N'emikolo emirala giritegekebwayo okusinziira nga olukiiko oluteekateeka n'oluzimba ekisaawe ekyo bwe lugenda okuba nga lutuluŋŋamya mu maaso eyo. Kale no jangu obeerewo owagire, kakasa nti obeerawo owagire omulimu guno kijja kuba kirungi nnyo. Alright, eno ye program nzenga bwendaba. Ababeera wano buli omu ayogera nga bw'alaba okusinziira ku ddiini ye n'enzikiriza ye. Era nange nenkubiriza programu eno okusinziira bo nga bwe balaba mu ddiini zaabwe n'enzikiriza zaabwe. Bwe tugenda okutambula tugenda kuggusa ensonga eya ow'ekika kyo omuwasa. Bw'omuwasa Katonda oba Allah akukola ki? Akukwata n'abaako kyakukola, akutwala mu muliro, oba naye abeera eri ng'asanyuka agamba kyekyo kyennyini abo be baana bange kibakoze beebale bali kutuukiriza mulimu gwe nabagamba mugende muzaale mwale ab'enzikirize mbwe bakugamba abalala bagamba era ne munajja eno mujja nanja kubongerako bwongezi. So byonna ebyo leero tugenda kuba nga tubitunuulira. Wabula ngenda kusaba producer waffe gwali ku Dream TV naawe ali ku Impact FM enamba kosobola okusindika obubaka obwa Samasa oba obwa WhatsApp note 778 58 58 note 778 58 786 kuba osindika obubaka obwa WhatsApp oba obwa Samasa. So nga ate gwakuba ogenda tukubira ku note 7 note 2 985 985 ne note 783 099 965 0783 099 965. Nakati essimu ezo tuziguddewo ku ow'ekika kyo nga bano tebannaba kwogera kwa bonna bateredde naye nga tebannaba kwogera njagala kusooka kuwulira mmwe
gwe ow'ekikakyo omuwasa bw'oba oli wa ddiini yonna gy'oddina kikwosinzira gwogamba nti nedda fe okusinzira ku nzikiriza yange oba ku kyenzikiriza oba obulamu nga bwe butambula ekituufu omuwasa. Twagala sooka tubawulize ate tujja bawa n'omukisa wali era nga tumaliriza bano nga bamaze okusomesa muddemu era mukube ne for now paye dakiika nga 5 ku 6 producer nga batwa ku namba ezo abakuba tubawulize gwe ow'ekikakyo omuwasa. Kale tuteredde katukuulire ali ku Lwasa Mayinja. Wanji. Hello. Wanji Sebo. Ow'ekikakyo tosobola kumuwasa nze kalungi saamu wankyakitegerere. Lwaki? Oli mulokole, oli musiraamu, oli musamize, lwaki? Ndi mukristaayo. Aha, kwosinzira ku ky'obutamuwasa. Wanji? Kubanga. Aha. Kubanga mubeera mwava mu kisa kimu. Okay. Kale bijja kubalakira nze siina buzibu kuba bw'ogamba nti tomuwasa olina okuba n'ensonga waliwo okubanga owulira buulizi balala nga boogera naye gwe kyokkiriza kigamba ki? Bayibuli oba oli mukristaayo obukristaayo bw'olimu oba basemaluulu oba ekikwangala oba obutali bwa kikwangala bugamba ki? Oba oli musiraamu oba mutabuliiko oba musunni oba muki wawojja wiino nti sobola muwasa oba muwasa. Lwasa Mayinja producer batuwa oyo. Wanji yogera. Hello. Yes Sebo. Nyamba ow'ekikakyo tomuwasa. Gwani? Nze Fred Sema. Oli muki? Ndi Muganda. Oli Muganda oli wa ddiini ki? Ndi mukristaayo. Mukristaayo otegeeza ki? Omwangirikaani, omukatuliki, omulokole oba omuseveniside? Omwangulikaani. Aha. Osinziira ku ky'obutamuwasa. Mwe mutuula mu studio ng'okulembeza kintu kimu Bayibuli. We tuva ku Bayibuli mu ggwanga mwe tuva mulimu ebitabo by'ekitaleeta mu studio. Wanji? Oyo alabika komya. Okay, kubanga tofaayo tugenda kukirambika. Ali ku Lwasa Mayinja. Wanji? Lwasa Mayinja. Esebo. Hello. Ani ono erinnya lyo ddiini ki ow'ekikakyo omuwasa? Ono Fred Mayanga na Kisuma. Nze ngamba omuwasa. Oli ki? Oli wa ddiini ki? Ndi musiraamu. Oli musiraamu, oli wa ggwanga ki? Ndi Muganda naye Qur'ani tetugaana Qur'ani etukkiriza okuwasa mwana wa ssengawo, mwana wa maamawo, omwana wa kozaawo etukkiriza bulungi. So aya eyo ogirina? Aya njirina. Gituwe. Gituwe. Anziruseeko. Kale agambye oli yagente ow'ekikakyo omuwasa abatuwa omulala musiraamu ate Allah amukkiriza okuwasa ow'ekikakye. Lwasa Mayinja. Oyogerako ne Isaac Tafu. Ze kyeŋŋamba mu nzikiriza zaffe wamu n'ebyetugoberera oba gye tuva omuntu tasaanye kuwasa wa luganda lwe. Kati gwayogera ova mu nzikiriza ki? Nze ndi musajja mulokole. Oli mulokole ate oli Muganda, oli Munyolo, oli muki? Ndi musajja Muganda. Oli musajja Muganda. Oba kiwandiika nti wogaa nti omuntu asobola okuwasa ow'ekika kye ng'ate obujjajja bwe bumu. Gwaba asembayo tutandike okusomesa kwaffe aba tujja bafuna nga tumaliriza program. Lwasa Mayinja. Allo? Wanji?
Jebale kwa msebo. Kale nawe jebale erinnya dini ki oli wa kika ki? Isaac Mulokole nedira nyonyi. Aha oli Muganda. Msebo. Aha ow'ekika ky'omuwasa. Nze mu Bulokole ni bw'abanyazaala wange mukwata mu ngalo nga mbuuza. So kitegeeza ebintu nsomanyi nakulira mu maka ga masanize kati nze ebintu bitegeera bulungi wajje byava. Omuntu anzira okuwasa yekka ye ali very close. Taata gwazaala, muganda wa taata gwazaala, maama wange gwazaala oba muka kitange gwazaala, oyo gwesobola kuwasa. Naye siyinza kuva wano nengenda Embaale nensangayo mbu Wanyonyi ate n'ongamba nti n'omusiwasa nti wa luganda lwange. Nze eno ndi Muganda, oli eri Mugeso, kati twafuuka tutya abooluganda. Okay. Kitegeeza aze ku kiri tawasa wa Luganda kuba Owanyonyi ya Muganda bw'aba ow'Embaale si wa Luganda lwo. Bw'aba etaba wa Luganda lwo kimebeera yawa y'Embaale oyo taba wa Luganda n'olwekyo naye tawasa wa Luganda. Kale anti mutandise okumbuzaabuza. Kyagambye tewali buzibu. Tuli kukuwasa wa Luganda ow'ekika kyo aba wa Luganda lwo. Ow'oluganda n'ow'ekika bye bimu. Tofaayo genda mpola. Allah alina by'ayogera saagala atonsune nange. Nze njagala tulambike bulungi ensonga. Kati ebintu bibiri producer abala tujja kubafuna nga tumaliriza program. Mu bakubya amasimu ne program gye twakola Sunday wedde. Tulaba ebintu bibiri. Eddiini oba enzikiriza n'obuwangwa ku bonna bano ababiri ani alina okuba waggulu wamu ne ani ayogera omulala n'asirika oba bonna balina okwogera. Ku buwangwa ne Katonda ne Allah ani ali waggulu wa byonna ani asalawo. Era bwe tugamba nti ow'ekika ky'omuwasa katwagala musomesa abantu Allah iye mu bwa Allah bwe ne mu biwandiiko bye yassa ayogera ki mu bulambulukufu nga totaddemu katembawo. Katonda mu Bayibuli bwe kituuka kuwa ekika kyo bwe kituuka kuwa oluganda lwo agamba ki? Omuwasa oba tomuwasa? Tukitegedde bulungi kuba njagala kasante omuzindalo mutandika okusomesa. Saagala wabeerewo okubuzaabuzibwa abantu ekyo kye balinze olunaku olwaleero okubanga bayiga. Ekyokusatu kye mugenda okwongerako mutaanyera mulambike. Katonda agaana kuwasa wa kika kyo oba wa musaayi gwo? Kuba ebyo nabyo biteekeddwa okuba nga bya njawulo. Allah oba Katonda agaana kuwasa wa kika kyo oba wa musaayi gwo? Kati mubitwawulire. Semalulu gwataali wano omuzinalo gusookedde wuwo ne kamera etunudde mu ggwe. Tubalamusanye batuuliriza. Ensonga eyo nkulu nnyo kubanga abantu bangi bagitankana ataba ne bagisobezaamu. Muganda waffe Kaaya yannyonnyola bulungi Sabbiiti eyayita. Tetubeera wano ku Sabbiiti. Kaaya abeera mu bibye naffe tubeera mu byaffe. Ku Sande yayita naye ogeze noga eddiini eno nze ndaba nti kuwalulira bantu mabega w'abantu wabula ebiwandiiko eby'ebitabo byombi ebikulu. Olaba muganda waffe Kaaya tusomera bulungi nnyo mu Baleevi n'agamba ono tabikulanga ku nsonyi z'ono n'ono bw'atyo ng'egamba wa kika, egamba wa Luganda, egamba wa musaayi. Kuba njagala nve wano leero nga kitegeerekeddwa bulungi. Ekika birina okutegeerekeka. Kaakati nze ndi wa Nvuma. Envuma yavaamu ebika ebirala bibiri, nevaamu empindi nevaamu n'akatiko. Naye nze nga nze si ow'akatiko tomuwasa. Ow'akatiko simuwasa
n'ow'empindi simuwasa so kasita ayogera nti ndi wakatiko oba ndi wampindi sigeza lwaki tulina ekikolo kwe tuva ekyaddondo ekawempe okiraba kati oyo mulina omusaayi gwe gumu mulimwe mamanya bagamba batya mulina endaga butonde yemu kyaddondo kawempe mpaayo kumanya amalala basemaluulu ge batuuma semaluulu batuuma akasirye kati mpa omukazi okay kati singa semaluulu ow'e Kampala ogenda e Masaka Masaka wano Buganda mugenda Mbale okay Mbale zisabusolo ayagala Mbale tugende e Mbale n'ogwa ku Najjita naganze Najjita ayogera Lubaale manya ayogera Olubaale teruliyo so ayogera Lwembaale Najjita oyo omusaayi gw'alina gwe gumu n'ogugo kubanga tofaayo omusaayi gw'alina gwe gumu n'ogugo bwe tugenda mu DNA kyesoma ng'esoma nti mwenna muli omusaayi gwammwe gwe gumu oleesewo akawaayiro k'Embaale kati Najjita wabeera ng'ava Mbaale Semaluulu yamwagala yamwagala agenda muwasa kati tulina okwebuuza taata we yaani taata we yaani ng'omugiso taata we bw'aba omugiso naye yeddira muziro gwo awo nedda awo kirala kiringanga Semaluulu ng'ayagala kirala otegeeza ki nti omuwasa ati bw'abeera nga mugiso nga Najjita w'Embaale oyo omuwasa kubanga awo kirabika erinnya liri omugiso ye yali egomba kiringanga katugambe nga ndi Semaluulu Najjita ekitaawe ye Kanyandekwe Kamuwanda nga buwasa bava Rwanda buwasa kubanga okay katugende ku Najjita ali e Masaka gwe Semaluulu oli Kampala n'omugwako e Masaka mubuuza osibuka jjajjaawe kitaawo kati bw'asima nga tagwa wammwe gwe bw'asima ng'atadda Tanzania awo wasa buwasa kubanga omusaayi si gwe gumu kyogamba nti bwe tugamba omusaayi nti Semaluulu ono wasibuka taata wakuzaala maama nowamu ow'omutuba kyogamba nti ne bwembanga oliye w'e Masaka nga taata wo si yamuzaala jjajjawo nabusi be bamu naye asigala omusaayi gwe gumu beesoma nti mwenna muli kyekimu naye bw'abeera nga yava ewa Kyaddondo Kawempe sigeza naye bw'abeera nga yava Tanzania kati oyo wakika aba wakika oba wabuko oyo kusinziira ku Bayibuli wakika kati Bayibuli erina weegaanira ow'ekika oba wabuko Bayibuli erina weegaanira ow'ekika oba wabuko weegaana ki mpa bwino babuko nti mpa bwino ati Uganda gusoma byakayamuleke tojja musobola asomesa bintu bye kati gwesomesa ebibyo ate kati asomesa bibyo actually mpe ebyobwangirikani kubanga wanoze kulaba ng'omwangirikani bwalaba kati njagala kutegeera abangirikani mwenna bwe mulaba ku nsonga z'okuwasa ow'ekikakyo tuwe ku bwina wano bwino osobola obutamuleeta taliyo naye bwino osobola obutamuleeta nti tomulina gwe nga gwe oba mwangirikani nawo temumulina babuuza ono oli mwangirikani seba ayagala okwogera kati ndeka kazimba mugalu abuuza bwe wabeerawo ensonga ebaziiza okukola gati agireeti ensonga
ereetebwa Najjita ne Ssemalulu jjajjaffe atya omu ate ono Najjita tasibuka Tanzania oba Rwanda. Okay, tofaayo kati ojjakolera aliwa nasirisa ntiisatiisa naye omuzinda nja kudda kansooke ŋŋendeko owewojjokolera kati omukatuliki omwangirikaani ntegedde engeri ensonga zino gye muzikwatamu owejjokolera nsanyusa okulaba nange ndesimye okusinga oli bulungi ndi bulungi we wakoma wayigiriza okusinziira ku bukatuliki nga bwe bulaba naye twagala leero kutwawulira obukatuliki bwe bubanga bugaana okuwasa ow'ekika kyo y'omu n'ow'omusaayi gwo oga nti ono wa musaayi gwange kyekimu n'ow'ekika kyo obukatuliki nga bwe bulaba baba beebamu neyanze oba obukatuliki obutwala nga kiki ekyo kyenneewuunya obukatuliki bwe bulaba obukatuliki obadde oyagala ki ekiba kiraba naye bwe tutunuulira enzikiriza yeetya kubanga ffe abakkiriza mu Kristo twava mu nkola ey'Ekiyudaaya n'amateeka gaamu. Owejjokera tobuzaabuza bantu oyogera nedda Haji sooka olinde nze njagala kutegeera oyogera nga bw'olaba ng'omukatuliki oba ng'omukkiriza nzija wano ngaani ng'omukristo omulokole bw'ontuuza wano mu pulogulaamu yo zisabusolo bwe nnuŋŋamya abatulaba n'abatuwuliriza kakati gwe wulire oba toyagala kuwuliriza nze bye ŋŋamba leka bali bembuulire libawulire kale yogera ng'omukatuliki oba nze kunyumya oyagala nkoleki yogera ng'omukatuliki tuwulire bassebo ne bannyaba ekindeeta wano mwabali eyo musobole okuyiga era omukulu ono antuuza mu studio ye ayagala ennyonnyole nga bwe ndaba ate nga bwenzikiriza ng'omukatuliki n'olw'ensonga eyo obukatoliki kyeki era bunyonyola butya obukatoliki nzikiriza ekkiriza mu Kristo bwe yajja mu nsi yajja okukyusa ebintu bingi kyobulaba n'Abayudaaya bennyini obuwangwa bwabwe yabumenya n'emikolo egyakolebwanga n'obulombolombo mu mateeka n'abijjawo kati mu kutandika obulamu obupya n'Abayudaaya bennyininyini batume 12 bagendanga bayingiza ab'amawanga amalala era Abayudaaya basigaleyo mu ndagaano ery'enkadde tebabayingizaamu n'olw'ensonga eyo obukatoliki bukristo kati bwe tujja eri Kristo aba obuwangwa ekitiibwa eyo eddiini gye yagendanga eraga bamukkiriza kubanga abantu bajjanga babakyusa ojja kusinga n'obuwangwa bw'Abaganda ng'ekika kubanga wano enzikiriza ya bukatoliki yatandikira wano n'ojja kwesiŋŋaana ng'Abanankole mu buwangwa bwabwe baba bawasa tebawasanga ebika by'Abakatoliki by'Abaganda n'olw'ensonga eyo eddiini eyaffe ew'obuwangwa bwonna ekitiibwa oba Banankole oba Basebbeyi oba baki mu ngeri yabwe muwasa mutya nti kino kiwa Katonda ekitiibwa emikolo egikolebwa mu gya buvunaanyizibwa n'ekyo eddiini si yega nti ejjewo emenyawo obuwangwa bwonna etereeza okuluŋŋamya n'olw'ensonga eyo ssebo nammwe abale abatuwuliriza n'abatulaba nti ensonga eno engeri eddiini gyegiraba mu kyoba olaba wano omuntu bwajja baba bagenda okugattibwa basooka kubagamba mutandikirewa mu bakadde bammwe eno ne kyaki nayo nebeeranga eranga tubala nti ogusooka tubala nti ogwokubiri okutuka okubuuza oli owangekani kyaki kyagambye nti kati eriyo abagaana emitendera egyo gigobererwa si lwakwagala kumenyawo naye mulimu okuluŋŋamya n'olw'ensonga eyo nti ffe enzikiriza eyaffe tejjagamba nti dyeni egikebere ate kakati egende omusaayi egukebere
ew'ekitiibwa mu Abaganda bwe muba muwasa mukola mikolo ki gikoleddwa waliwo okubuliza okumala era kyebava bagamba nti kino obuvunaanyizibwa buno bw'oyingiddemu gw'obwesiimidde n'olw'ensonga eyo ssebo namwe abatulaba batuwuliriza n'abatulaba nti abantu bwe baba bayingidde mu buvunaanyizibwa buno bye baba bayitamu byonna kyaki yaffe eruŋŋamya buluŋŋamya eruŋŋamya buluŋŋamya okugeza abasajja abayudaaya bwe baali obulokozi butandika Petero eri nga bagamba abantu balokoka balina kuba nga ffe abayudaaya bakomolebwe ne batuuza olukiiko mukola batume 15 ne bagwirawo okutuula Petero n'ayogera bwe tuleme abamama tetuba kakati kako birala ne wabawo okulungamya naye tebabuuza kyawandiikibwabwa eyumba leevi tuleke tuba tubalungamya bwe babanga balungamya bwobanga olungamya osinziira ku kinga olungamya omanyi mulina omutawaana abakkirizanga ggwe mulowooza nti ebintu ebyajjanga bibaawo eri abatume nga bagenda batambula nti ndowooza baasomanga mu Luka mu bikolwa by'abatume Petero n'awandiika byaliwo mu budde obwo birina ebitabo bizze luvannyuma era abatume bagenda ngaokola ebyo bano abatume bagenda okuluŋŋamya nga tebalinawo yadde kabwino n'aka okugjako endagaano enkadde n'ebyabatume byaliwo tebalinawo Matayo tebalinawo biki kati bwe mugenda ne mulowooza ekyawandiikibwa endowooza yammwe bano abajjojjojjo wano abatamanyi nti bayibuli egenza okuŋŋaanyizibwa so kyogezaako okuŋŋamba nti waliwo ebintu mu Bukatuliki ebikkirizibwa okuluŋŋamizibwa ne bwe biba nga tebisimbye ku ki Katonda kyagamba kati kakwankulage kubanga bino byakuŋŋaanyizibwa oluvannyuma Abatesalonike n'ab'e Filipi bagenda nti buli bya mpisa buli bya buntu bulamu ebyo mubirowoozeeko bitambule bitya Mukama nyambe ndabe mu Bafilipi oba mu Batesalonike ebintu ebyo bye babagambanga okubyetegereza abantu eddiini eno Obukristo bwajjanga bukula bukuza okuzimba abantu okujjanga babayamba tolowooza nga buli kimu babalanga babikule era Filipo yawandiika bwati kati so kyawandiikibwa waliwo ebitakola bwe kituuka mu kuwasa ow'ekika kyo kyawandiikibwa mu Bukatuliki kyoyogera kyoŋŋamba kakati kankuwa ekyokulabirako nakulaza emikono y'abatume 15 bwe baali bakayanira okugamba nti abantu bwe balokoka batekwa komolebwa Petero bwe yali aluŋŋamya yagamba atya soka olinde bw'ogatta ensonga ku nsonga ogenda tubuza tuli kwogera ku wakika kyo omuwasa njagala obeere mulambulukufu mu Katuliki nga tonaleeta byakomolebwa byakubatizibwa byakunnyikibwa gwe simba kwena ensonga mu Bukatuliki bw'abanga Katonda talina wakyogerera ogambye nti affe tukolanga ffe naye Katonda talina watugaana obanga bajjajjaffe mu Bukatuliki bwe bakikola tukiveeko kubanga wano bw'ojjanga okutta ekitabo kino omuntu yenna akuwuliriza kyayagala osinziiremu oyigirize oleme kuga nti ekyo tukikola nga tugoberera obuwangwa bwaffe nga tugoberera Obukatuliki nga bwe bwalinga bugamba ne bagundi abaliwo nga bwe bagamba kati nagambye edda njagala ontegeere bulungi wagotona bakuntegeera bali ebweru mu ntegeero ntantegeera tewali buzibu enzikiriza y'Obukatuliki essaamu ekitiibwa obuwangwa full stop kimala oba gwe tokitegeera nkomyawo tofaayo bwebanga Obukatuliki nti bwo bussaamu obuwangwa ekitiibwa businziira ku ky'Obukatuliki okussaamu obuwangwa ekitiibwa kubanga bantu batonde ng'abantu abalala n'ebikolebwa so kyebakola Obukatuliki buno okussaamu obuwangwa ekitiibwa Katonda si abagamba bakikole nebbo nga bwo Obukatuliki bo bulabanga kyandibadde kituufu okussaamu obuwangwa ekitiibwa Obukatuliki kubanga Abakatuliki bantu onfuna nabo obuwangwa nabo baki ekyo kitegedde bulungi kutegedde kitegerekese bulungi singa Obukatuliki bisolo gwe tufaayo fe tutegedde Katonda wo nga bw'alaba zisa busolo obwedde oseka muzindalo guugwo ekiri wansi w'enjuba kale audhu billahi min ashaitani rajim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa la nakfuruh
وقال أيضا من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين katonda gwabayagaliza obulungi n'obulungamu amuyisa mu ddiini. Eddiini tiyajja kuyeekera buwangwa tiyajja era sinjeekera. Eddiini temugifuula tezze kuyeekera obuwangwa bwesanze mu bantu. Eddiini ekigireeta kwawula katonda ku buwangwa kuki kwawula katonda kuki butamugattako kintu kirala butasinza lubaale butasinza miti butasinza mayinja kyekireeta eddiini bwe buwangwa. Eddiini esanga abantu nga bali mu buwangwa bwabwe bali mu bika byabwe naye babinkidde mu buwangwa ne mu bika byabwe banga basamira kakati eddiini nebagamba nesena Ibrahim yamusinza anti ulira ebyemusinza byanukula. Eddiini yajja kukola ki kutereeza najja tutumira ababaka ne bannabbi n'abatume okubanga tukkiriza kawuli la ilaha illallah wa muhammadu rasulullah oba ne kutubu karim ne anbiya mursalina wa jamii okukkiriza nga bwetugenda mu imaani. Nolwekyo so eddiini yeno zisabusolo eddiini yeno obuwangwa bwe buno eddiini yeno obuwangwa bwe buno nejja muwasitu wakati wano kati yo bwejja wano wakati eddiini bwejja wano wakati netunulira bano ab'obuwangwa bawasangana n'ab'ekika kyabwe basamira balina ennono balina obulombolombo mu nsi zaabwe so siga Buganda yokka wabula mu nsi zaabwe wansi w'enjuba nga bwolaba isina ashara ebikanga byange 12 owulire nga byasooka kuli ku Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam engeri gye byajjangamu ne bizaalagamu ate ne bifuuka naffe n'amawanga amalala naye ng'ebikabire byasooka 12 bye byasooka naye kaakati naffe daba butwasi Fred nga bwe tuli abangi ennyo era kaakati buli kika kaakati nakiri abaana ba Isirayiri genda okufuna ekika kya gundi nakyo ne kirina ennono zaakyo n'ekika kya gundi ebikeeka ebyo 12 nebijamuvaamu ate ffe ebika byabano naddala kati ngaze w'ennyonyi namuŋŋoona kati sobola kuwasa nakazibwe wannamuŋŋoona muzzukulu wa kajja bwonga ate owendiisa y'omuwasa kakati wendiisa kakati mulanzi njagala nange ontwala empola gwe weetwala ennyo okuwulira this is leopard ekyo ki ngo ate bw'onosanga waliwo engo enzungu n'engo enjeru oba nengo Somalia olid kasaziba leopard. Okay, so ekyo kubanze kyenjagala mututangaze kakati bwekibanga tumaze okulaba nti mu Ethiopia engo ye Ethiopia n'engo ye Uganda zengo naye obulombolombo n'ennono bufaanagana waba Ethiopia omu Ethiopia wango kavuma nange ndi eno kavuma kakati bwenba nti oli kavuma naye ogenda kulaba obulombolombo bw'egindi bwe Ethiopia bwengo ye Ethiopia nga si bwe bulombolombo obwaffe n'ennono n'ensibuko zaffe ze tusibukako zonna nga si zezimu n'ekikolo si kyekimu naye kakati bwe tuba nga tuba mu Buganda jama mu Buganda ng'oli Muganda halaka lakum suuba wa kabaila ba'da billahi minash shaitani rajim halaka lakum suuba wa kabaila lita'arafu olid yabaye eriwe yogera bweti soko andi mbadde wenzija njakuba aya joyogedde halaka lakum suuba wa kabaila mulumba wanika omukono bagita batya soko linde halaka lakum suuba wa kabaila lita'arafu soko lange aya eyo katonda soko inde bagisoma so jogere haja ajivunule yogera Allah temutataganya alikogera kusula aya amaso jivune mu Luganda baseka bakitegeera kubanga ontakyatagala mu Luwarabu no asoka agire mu Luwarabu soko jitwe mu Luwarabu wa kabaila lita'arafu katonda abatondamu ebika n'amawanga soko linde kumanyagane haji soma tuulire mulumba soko lindeko haji vunula jirango vunule soma sura al-hujurat yasulene ya'lamu waja'ala sikhala agamba waji abange mu abantu ayo anas
ayawudde nti basiraamu ddala ffe twabatonda nga tubajja mu musajja omu yekka Adamu n'omukazi era bw'atyo ayitibwa Hawa ne tubafuula wajaala si kukola ne tubafuula okuba amawanga n'ebika mumanyagane yabatonda oba yabafuula bannange lwaki weefuula omumanyi asinga byonna gwotola grad mistake mulindeeko mpola mugende mpola musobole okuyambagana so si kunyoomagana na kunenenana mulumba byakola kyekiri mulumba kyakola kakati sebo moderator kamaliza dakiika bakyasoma Allah kyayogera mazima abasinga ekitiibwa mu maaso ga Mukama Katonda yabasinga okutya Katonda alongoosa ebikolwa bye mazima Katonda amanyi alaba ebyama tewali kimwekweka kakati sebo moderator okwebereka mwannyoko owulidde bwe muva mu kika ekimu n'omwebereka nabagamba ku luli tiwali fuse nti esobola okuzikira fuse tezikira olwokuba bweberese mwannyoko owulidde abaganda balina olimba lubagambanga mwanyinaze nkola olubuto siri kwogera mwanyinaze nkola olubuto siri kwogera owulidde bayimbanga olimba olwo naye olimba olwo bwogenda okulya lwalinga kubaki kubali bannaffe ababbwakata naye nga bayimba ekivu ekyo nga bakiyimba nga mulya ngaoliyimba mwanyinaze nkola olubuto siri kwogera amazima bwe muzaala omwana ab'ekika ekimu ab'olujja olumu obwobujjajjamu obumu mwe nja muzaalaganamu omwana nabagamba nti Abamerika bakyogera nti omwana oyo abadde awula omusiro Abamerika be bakyogera bakiteesako gafu wetukirako era muzaala ekyana nga n'abasajja kati nga nze nina akaana kange Asia Nakachwa olidde kati bwe kajja omwana wange gwenzaala nojja omuzaalamu omwana ekyana kyozaala jama jalla jalaalu kimwongwa bannange tubeemu adabu Allah ayawula okumanya n'okutegeera ow'ekika n'ow'omusaayi kusinziira ku Allah nga bw'alambika be bamu kakati ow'ekika n'ow'omusaayi gwo kyekimu era kaso okwata ow'ekika kyo ng'obujjajjammwe bwe bumu empya zammwe ze zimu enakani emituba gyammwe gye gimu n'ennyiriri zammwe ze zimu omulu gwa kika ki gwe gwogamba naye kakati waba gwogambye nti tofaayo nga tonnaleeta omaye kati otaddemu katemba oyagala okuleeta omululu soka olinde omululu nga tonnaguleeta kuba nkimanyi omululu gusobola okubeerawo naye njagala abantu mubaawulire ow'ekika omululu weeguli okimanyi wangamba oli mukulwana kugenda mujja na olw'omululu omanye ebigenda obbaayo naye sooka olindeko onsokoola nange njakuva mu mbeera nga mukakanzije tova mu mbeera omululu sooka ogulindeko katudde ate akati ontutte mu bahulul aini ngenda kulukanya abakazi bamwe so bwakakuleeta aba anyweza kudda gy'oli kale tukomyewo bannaffe abatugoberera abali ku Impact FM n'abatulaba ku Dream TV ne BTV saako nammwe abagoberera ku www.imc.ug saako ne ku Dokisa app mwebale kubanga gye muli mutugobera nammwe abali ku YouTube Dream TV Uganda, BTV National Uganda mwebale kubanga nammwe mutulaba. Haji toyinako omaliriza Haji leka atanye maliriza nga nkubiriza bonna abawulira era n'abalaba Dream TV eno waliwo ekigambo ekiyitibwa okumanya n'okutegeera
okufumitiza n'okulowolereza bannaffe mulowolereze ku bintu bino bye twogera kati si bya muzannyo mufumitirize mulowolereze naye sigamba nti ki kutuusa oluwalo lwakujja mu studio eno naye mulowolereze mufumitirize mulabe kyova agamba tufakihu fi ddiini katonda baga akwagaliza obulunga buno bulungi akuyisa mu ddiini otegeere obere tufakihu watufakiru tweyanza haji waliwo omusiraamu akubye essimu n'agamba nti Allah bo abakkiriza okuwasa ow'ekika kyo igwe wali wano n'osimba n'ennakakongo naawe n'oyagala okuneetika onzije mu ntebe muno ng'ogamba nedda tomuwasa kati muli basiraamu banjawulo Allah yataalambika bulungi oba ebintu mubifuna bulala Qur'ani mugifuna bulala era otwawulire ow'ekika n'ow'omusaayi beebamu oba si beebamu okusinziira ku Allah ndowooza ntegeerekese wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwenamba lamusizza n'ekiramuso ekyo ekizaamu amaanyi ekyatuweebwa Mukama Katonda jalla jalaaluhu. asooka okwebaza mukulu Ssemalulu ayogedde point ey'okuyunga ku jjajjammwe omu era omuntu we bagamba nti tambulamu ng'Omuganda wano wozza okuwasa oli musajja Muganda ne bagga tambulamu bagenda okulaba ng'oyunga ku lulyo lwa jjajjaabwe tebasobola kukuwa mukazi. Ffe ng'Abaganda tetusobola kukuwa mukazi ate ebyo tubyewala ne tumala okwogereza ne tukuwa obudde ne tubuuza omwana ava muzaalawa kitaawe yaani baakulirawa kyagaba eri baasengayo obusenze embalala tye nejjajjaabwe yono wano ali wano mukyadde ono ng'omukulu wa ddaaki akijuliza kati owaffe ali Bukesa ngotambala netugamba wabanga jjajjaabwe yoweebukesa etejja kuwasa tetumukkiriza ate abantu tutunuulire. Mbadde mbasaba abantu mwenna nga temunnaba kusalawo musooke mutunuulire ensonga bbiri nti omuntu azaalibwa nga wakika n'abeera Muganda nga bwendi okukyusa lwalifa naye omuntu asobola okukyusa eddiini omuntu asobola okukyusa eddiini abadde omulokole tuli yawasa mwannyina n'afuuka ate omusiraamu agenda okujja eno nga tumugamba ekyo kiri haramu ngaera bwe twakiraba wano nti Abaganda baali bawasa abakazi ne basobola naye bagamba nti buli akkiriza Kristo osigazo mulala kati abalala ng'olina kukola ki okubata owulidde era bagamba nga londako omu kati empisa bwejjanga ey'eddiini kati oyo ayagoba bakyala be bwaddayo mu busiraamu tabanona aba abajjayo batandikiraawo abayinamu abaana kale n'olwensonga eyo abantu abakayana olw'eddiini okuba nti egaanyi bano bagamba tuwasa bano bagamba tetuwasa naye mu busiraamu weekiri bwetulina bannaffe abatabuliiki bagamba ffe tetufaayo ku byamawanga manya byakika kati onaye omutabuliiki nkumanya oli musiraamu kuba nze kyensookerako aze okuwasa ewange musiraamu kiye kati ogenda okwogera erinnya nga gwe bo era nkugamba nti wasalaamu ala almursalin walhamdulillahi rabbil maa salam tuuka mirembe omuganyi okutwala muwala we lumaleko lyeryo lyakuleese mumuwantya asinziirenga wa gundi kabaka awulira atya so ekyo obeera okiganye kusinziira ku Buganda
nagambye omuntu asooka kuba wakika. Okay, so eddiini ejjaluvanyuma bwe bituuka mu byokuwasangana owaayi zisa busolo bwe bituuka mu byokuwasangana haji kyogezaako gamba okuwa ekika kyo eddiini obuwangwa obubwo nga gwe omusajja omuganda bwe buyina okukulembera Allah asookadde eri wabbali kubanga leero ndi musiraamu ekyasindoko oyinza okutta omusevenisite era ani aŋŋaana naye obuganda allo banyiiganyiige mujjawo ntya mukyuse mbugalike so obuwangwa n'eddiini gw'ogamba obuwangwa bwe busooka katonda asooka kuwaki sooka oluteeka mu magezi go musaayi teeka mu magezi go nti katonda asookawo ddiini oba asookawo buwangwa bwo lwaki katonda yakkiriza nzaalibwe mu baganda ne mwatugamba wano nti n'atanzikiriza kuzaalibwa mu bakyoli. Okay, so okusinziira ku Quran omuntu azaalibwa ali mu buwangwa so si mu ddiini. So far okusinziira ku busiraamu omuntu azaalibwa wa ddiini oba nga muganda yokka temuyinaayo ndala soma gyeziri nayo yeyamaanyi ketulaga obuwangwa gyeziri ziri wa wagambye teriyo n'emu tofaayo gisome tuwulire wow katonda agambye nti abange mmwe abantu laita mu'minu si bakkiriza awo ayogera eri bantu bonna oba basiraamu oba balokole oba bakatuliki oba bangirikaani Allah bayogera nabo baffe twabatonda nga tubajja musajja omu Adamu n'omukazi Hawa ne tubafuula wulira kyatandikidde ne tubafuula okuba amawanga n'ebika katonda ekyo kyasoose. Okay. Tulabe wabaganira okwewasa. Mulyoke mukoleki mumanyagane. Musobole okuyambagana. Oba okumanyagana just nti mze Lubowa na Lubowa. Manjati ono ye Lubowa ate muwasa mufuzo. Allah bwagamba mumanyagana abeera abaganye okwewasa. Kyategeeza. Allah kyategeezaawo. Muhammad mu hadithi emu yagamba. Abaana bammwe empisa z'ebiga byammwe n'eddiini. Eyo hadithi sahihi ekulembera. Abafuula amawanga n'abafuula njagala yakwanjagala onnyonnyole katulabe musobole okumanyagana so si kunyomagana na kunenenyana. Mazima abasinga ekitiibwa mu maaso ga Katonda y'abasinga okutya Katonda. Yabasinga okutya Katonda kati oyo ataddemu ekitiibwa oba kikatawo gwe woogambira nti mu busiraamu ne babagaana okuwasangana n'ab'ekika obadde kiggwe bukamuleka haji asomesa baluwa be tutafumbirwa kusinziira mu busiraamu naye bw'ogenda okubateeka ku minzaani nina ekitabo kya mukadde waffe Haji Badru Kakumbulu kyeyawandiika nti obusiraamu n'obuganda nga alaga ebintu ebyali bikoonagana n'ebiteeka okugobererwa naye ensonga eyo bw'ogitunuulira nti abantu bateekwa basooka kuzaalibwa mu bika nemawanga era bwe tuba tutendeeza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutandikira n'ekika kye Quraishiya Quraishi n'alyoka abusiraamula ani agamba mulimu abatamukkiriza mulimu abajeema. Okay. So mu byekika n'amawanga obuwangwa n'ekika bye bikulembera eddiini n'eryokeddako n'ebisangawo era mu kika tujjamu kintu kyokka ekijooga Allah owulidde
tujjamu ebyo byonna bye bagamba nti kino kijooga Allah kino kijemeza kati ng'okuwasa okuyita jjajjawo Obusiraamu ekyo tebakijjaamu bamulina tekirina mutawaana tekijooga Allah bayogeddeko Allah nga tulina omuyita jjajja mu buli ngeri jjajja w'Obusiraamu Kasimu Nakibinge jjajja w'Obusiraamu omuganda muzukulu wa so Mbogo Ibrahim toyogera yasikira Mbogo yali jjajja w'Obusiraamu nono jjajja oba Ibrahim ne Nakibinge be bamu bo bateekawo bwoti ate fe Ibrahim aba kitaffe taata aba taata oli ono yazaala Ibrahim kale aji kati boddayo kweri aya ebalaga ani gwe muyina okuwasa ne butalina kuwasa bwonna era Allah akigatamu nti oyo abo bebe ekika abo bebe omusaayi bw'aba agaana yakoma kuba kika oba kuba musaayi n'amawanga kati waliwo yali agaana kimu aya eri gatwala ebika byabwe mu ngeri ez'enjawulo oyinza okusanga ng'Abayisirayiri tebaagala na kuwasaayo bbali naye Katonda bagambye tabamanyi so yabeera so bo yabakkiriza okuva olubereberye so mulimu bwe bazaala omwana ebbali kumpi bawaliza n'omutta. Okay. Chairman, muzindalo guli wuwo? Okay. Bintu bino byetaaga okukwata. Na asimple n'amagezi. Bino nkwata empola nga naye abooluganda mwebale nnyo abasomye twagala ate tukikolengeko ku muntu aya munaffe gyasomye etandisebega fenna baatujja mwani abasajja n'abakazi musaayi gw'egumu yemu muwasamu ate omusaayi tebaganye kala tagambye nti oba kala mwava mu Adamu ne Eva waliwo ebitutabula ng'ebitutabula tebiva walala biva wa mulabe tewaliwo Katonda kati tuli ku Katonda kanze kanjogera owa Bayibuli owa Kurani yaleeta amaki yatonda amawanga nakina ate olwaleero lwenjize nti Allah subhanahu wa ta'ala teyatonda muntu nga musiraamu nga bulijjo okusomesa bwe kubadde tifenna twatondebwa kubumbwa musiraamu olwaleero bakimenyeewo nga bagamba Allah yatutondera ku buwangwa si ku busiraamu obusiraamu nanga tokubye nnyo bwe tuyize olwaleero egyapaalidde kiri munaka eri aya efudde tannakitegeera muleke naye nze bwe ekwo kusoomooza si kusoomooza bwe tutyo bulijjo bwe mutusomesa titwazaalibwa tuli basiraamu tuvaamu buve olwaliro sheeka asomesezza ng'atugamba nti nno twatondebwa obuwangwa bwe lunambeemu Katonda bwe yatuteeka nze nansonseka mu Buganda era nina kukulembeza Buganda then nenjokazizaako buki obusira obusiraamu kulembeza Buseveniside nkyamye ku bubumbwa obw'obusiraamu bulijjo bwe batusomesa ekyo kituufu nakiri kyewayogedde kituufu kakkiriza kusanyusa akkiriza zisa busolo yono bwaganda yombiri abatulaba be bamanyi zisa busolo abadde akusaba zisa busolo nti attanye bulungi
Allah yakutonda oli musiraamu obanga oli wa buwangwa nti muganda busiraamu ne bulyoka buddako bitebye hulika insanu fi ma'u mudafiq yogera oluganda katonda yantonda mu mazzi gasambatuka nga masiraamu obanga maganda nga maganda obanga masiraamu nga maganda obanga anti nga maganda obanga masiraamu gali masiraamu tata ne mama yali muganda nibanga ngoli muganda nga ova mu mazzi gadafiq okinyonyodde bulungi kakati ensonga eno okutaataganya enteekateeka ya Katonda mu Lubereberye Ssuula 11 egamba bwe ensi zonna zaalina olulimi olwo n'enjogera etya awo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sina ne batuula omwo ne bagambagana nti kale tukole amatofaali tukolere ddala awo ne baba n'amatofaali mu kibuga n'amayinja n'ebitosi mu kifo kye ne bagamba ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekiko kyakyo kituuke entikko yakyo mu ggulu era twefunire erinnya so si kusuuta linnya lya mutonzi oba Allah kale nga bwe bagamba beefunire eriki beekolere ekiki ekibuga bwe tukkirira awo Katonda n'agamba nti tubatabule naki buli eyagenda gyagenze wano nga batabuse bagenda ne Katonda olowooza oba bagenda n'omutima gwa twekolera erinnya batabuse era omunaala ogwo ne baguyita Babeli oba Babuloni mu lulimi oludako ne watabukatabuka kati buli omu gye yatabukira yakolanga byalowooza ebibye mwemuli obuwangwa bwe yasimba tugenda okutuuka eno e Buganda ng'obuwangwa bwaffe bwetabikamu okusamira Abaganda Bungereza nga bweri omumbejja afumbirwa omulangira ate ne bakuba mu ngalo n'embaga ne bagigatta mumbejja namuki namulangira wano kikola olabe erinnya lya Buganda oba olisudde kakati bwe tubeera nga tulibakuwa kitiibwa Bayibuli bweyogera tulina ekigambo tukitusoma exegesis tugisoma ne tugivulula nga bwe twagala oba nga bwe tukirabye play gegaba amakulu kati olwaleero Bayibuli tukikola ntuka exegesis kigambye towasa mwannyoko exegesis nti mwannyinaze abeera bwemba neddirango buli eddirengo nga muleka kubanga naye wano bw'oba osoma ng'ogenze mu interpretation egenda ewala si we kiba ebyerekesa kati okusinziira ku buwangwa bwa wano obwa Buganda omuleka n'omwesonyiwa n'okussaamu ekitiibwa Lubowa ne muwala we okay so osaamu kitiibwa Lubowa ne muwala we naye nga tekigaanibwa naye nga tekigaanibwa mwannyoko wano gwe soma nnyo kubanga kati olaba Isirayiri wano bye tusoma wa Isirayiri abaana bali 10 baana 12 babafudde ebika 10 bonna bamusaayo
taata ogu omuyisirayiri awasa muki si bannyinaabwe okusinziira ku bonna bawunguutufu anti biba biwunguutufu obuwunguutufu bwe busamize bwa wano bwe bugamba nti bw'ozaala mwono bwaba muwunguutufu tulinayo bwe tumanyi nga n'amagezi basaza naye nga byamuzaala mwannyina I know them naye kyakive wano ayala ate kati wano aba yalirawo atambula mu Buganda ate atambula atyakomaawo kati mu Buganda toba toyala n'olwekyo n'abavaayo ne bagamba nti omuntu owe kika ekiyitibwa clan so si mu cluster yaki manyi waliwo cluster ey'abengo nebeerayo omuntu ng'avudde mu lunyiriri naga nti lwawamala kati mu lunyiriri lwawamala ate n'agenda awasa mu lunyiriri lwani lw'omulala ekyo wano kyakivve mu Isirayiri si kyakivve kubanga tebalina na lineage yeyaabwe ekoma mangu omusajja omusiraamu kyeyavudde akusinzira nga yaalwa atutte Buwarabu n'agamba mwana wa gundi wakizibwewo fano kizibwewo mwabuko naye mu Buwarabu kizibwe babuwasa so kati eddiini yetugamba bwebanga eri silent ku kyo musinziira ku kussaamu ekitiibwa n'obutakuyita musi gyoba ogenda okubuulira ebi ne mu nju ya nnyazaalawo togisula so nga bw'ogisulamu tova tolina kyokaawo kye baali baagala okwavoidinga kubanga bo wano baga obwenzi mu Buganda buli kikolwa kirowoozebwamu bwenzi kyetuva tubikkako watugambye omuntu woku kubanga ono yavunula obuko ng'obuko bwe bwogerako wano bukoma mangu okusinga ku bwa Buganda ku Levi mu Kyabaleevi essula 18 bwe baga nti tokwatanga kuwa obuko bwe bannyonnyola obuko bwa wano bukoma mangu okukira obwa Buganda olwekyo tubeere bubeezi n'amagezi bantu baabwe so si kyekitogamba kyosizaamu amagezi kati labayo wano si kyabuwangu okulya kamugu bayibuli terina musi bwebaza ng'olya opakira wano mu Buganda si kya Buganda okulya akanyenye empuli bayibuli tekagaana genda e Rwanda ebyenseneno bbira bozi abaazaalibwa eno bwe bagenzeyo nibagala boona omusajja omusiru ali ebiwuka nembalala wano enswa kati enswa zezikola Omuganda kati gwolowooza nze wamala asomye bayibuli nena enswa sizirya onzijako Obuganda kubanga siridde enswa obuwanga bwe bw'Obuganda ki bali enswa kamalera bazikoza ne bazikola ng'enva ne bazigira naye nze sizirya kati lwakuba nti bwe nvaayo nenkyogera aga nabo naavolidde Obuganda kye nina okukola kimu bira silent nze sizirya okay so gw'osalawo compromise kyeki mu Luganda compromise so gwe osalawo nga Kayo Museveni side ne wekkiriranya olw'okuwa ekitiibwa Obuganda okwekkiriranya kitegeeza ekintu kino kibi si sin sayizi yamukiriza obutaba kibi okay nenkikkiriza tugende n'abantu bano okay kati kambuuze naye kyendiko waliwo ekiri bad ekibi bubi bad not sin yes okay so Haji ngo omusiraamu ngo so wano okuwasa ow'ekika kyo
kibi badi okusinzira ku Allah oba kibi siini kuba oluzungu olumanyi ego tufaayo haji gwe mbuuziza kibi siini Allah penalty kibonerezo ki Allah kyakuwa ng'owasizza nalubowa kuba kiri siini ng'owasizza nalubowa Allah akubonereza atya kati ani ambuulira nti oyo mwannyinaze nalubowa erinnya kutambula n'atambula n'okutambula erinnya kasaba nalubowa kasitaba nalubowa aba mwannyinaze oba tewaliwo kirala kyonna kisobola kwidentifyingira mu kyalo oli nti wakikakyo okuggyako ekika n'erinnya ne bwatatambula kasita owulira nti nalubowa muwalawo n'akuleetera lubowa taata ndeese lubowa siringiriza nze nagendako okwogerera omugole etugenda eyo eruweereeyo nga omusajja nga bwakika kyawe kati ate amaka gagenza okuwasamu nago gaaba era oli abaali batwaniriza baalabira nakunzi ne banga konzimbirekedde netuddako mu kafo okukakkana nga bangu twabirya nemmere tetwayi mulumba zindaalo guliwo neyanziza ssebo neyanzeege bannaffe abatulaba ku Dream TV, Impact Radio, Bit TV tubalamusizaako neera akawungezi kona ku lwaleero nze mulumba gemannya Isa Cyrus ndi mubulizi wanjiri omulamwa gwaffe guno mulungi mu programu yaffe eno nze nga bwendaba nebaza bannanga abateesa abasoose mwebala okuteesa mu kuteesa tuyiga bingi ekikulu kwe kubeera n'empaka n'okuwakana kyo si kituufu omulamwa guno kwolwo nali ntandise ogwogerera ku ebintu byali bya mirundi ebiri naye obudde ne bunsalako leero kansuubire nja kufunako eddakiika ezikirako ku zaaluli nja kwogera mu ngeri za mirundi ebiri kubeera abantu beetaaga kuyiga ekiberyeberye mu byonna Katonda amanye ebika n'amanya amawanga n'ennimi naye Bayibuli okusinziira ku mulamwa guno gwe tuliko ngenda bwogerera bwenti okusinziira ku nnyiriri zino Bayibuli eragira okuwasa era bwebanga eragira okuwasa netuteerawo bw'oba otuusa okuwasa nti omuntu awasa akola kinti abikkula ku nsonyi z'oyo gw'awasizza ne gwe bawasizza babikkula ku nsonyi ze kati wano we ngenda okutambulira nti bwe tutuuka ku mulamwa nti omuntu asobola okuwasa ow'ekika ki Bayibuli yegenda okwogera nze ng'omulokole era sigenda kwogera ng'omusoga oba ng'omuganda oba ng'omunnalwanda yeewaawo Katonda abimanyi naye ennono yaffe ku Katonda gwe tuzze okukiikirira ye ebintu abirambika atya Yeremiya nja kutandikira awo Yeremiya essula ya 29 olunyi lujja kuba lwa 5 Bayibuli eyogera bweti muzimbenga ennyumba mutuulenga omwo musimbenga ensuku mulyenga emmere yamu muwasenga abakazi muzaalenga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala era muwasizenga batabani bammwe abakazi era mugabenga bawala bammwe okufumbirwa bazaalenga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mwalenga eyo so temukendeeranga Bayibuli eyogedde ku kuwasa n'okuwasiza batabani abakazi bw'oba wazadde ba buwala nabo bagabe bafumbirwe kati wano bwe tutuuka ku ky'okuwasa n'okufumbirwa Bayibuli yagamba kuwasaani oba afumbirwa afumbirwani nga Bayibuli negamba nti omukazi afumbirwa musajja n'omusajja awasa mukazi kati ne tuddayo
mu 18:22 yengero negamba nti alaba omukazi okufumbirwa alaba kirungi era afuna okuganja eri Mukama. Alaba omukazi okufumbirwa. Ekibuzo kikyasigaddewo, afumbirwani era bw'oba owasaani. Ne tuddayo ne tumanya nti waliwo kye bayita ekika n'olulyo n'enda oba ennyumba. Wano abamu mujja kunnyamba mu Buganda naye temujja kunnyamba kinene kuba n'ebusoge wange gyebiri. Waliwo kye bayita olulyo ne wabeerawo kye bayita enda oba ekika. N'ali agadde okuyambibwa nti agulule ennyiriri zino. Ekika kye kimu n'olulyo oba byanjawulo. Obuuza mulangira oba kaya bitegeera nnyo ne Babaganda babitegeera nnyo. Kati njagala kumanya kaya olulyo kye kimu n'ekika kye kimu lwakuba olulyo ate enda enda n'ekika byebimu oba byanjawulo. zikampulira kyetegeeza enda mu Buganda maama wo gwe muzaala weebale mugenze mwawula. Ate bwe bagamba mu nnyumba ennyumba ya Simbe, ennyumba ya Lubowa, ennyumba kye kimu n'ekika kye kimu. Bwe bagamba nti oyo wa mu nnyumba ya gundi mutandikira ku lujja ne mugenda ku nnyumba ng'Abaganda okyabuuza ng'Abaganda. Yes. Kati mujja kuddayo mu esorting ng'Obuganda kino kati bwe bamwawulidde anti awulidde mugamba obusolya olujja ennyiriri anti abadde awulira mugamba obusolya ennyiriri mumaliriza mutya kuba njagala wabadde waliwo kye wabadde oyagala eno naye ate babadde bakinyonnyola ate omaliriza oba olinga kyowaliwo westategedde mpulidde esiga n'ebirala nestategeera buli kati ekyo okubuuza nnyumba nanda kati awo bambadde ekibuzo kinyamba oyadde abuuza ennyumba n'enda ne bagamba batya sitegedde nanti enda tewagitegedde nagambye omwana gwe muzaalibwa ne maama wo baasi awo ntegedde yensonga lwaki nabuuzizza. Then Bayibuli bwegaana okuwasa egaana oyo gwegaana so tegaana wa kika katono nnyo ayogedde n'ensirika kubanga mu kuwuliriza mpulidde nti ekikola ebika ne kiganyisa omulala okuwasa oli liba linnya Haji Lubowa. Njagala kuwa kyakulabirako. Nze ndi w'ebusoga naye nze mulumba. Kaakati wano waliwo ba mulumba era ne gwe mmanyi naye ekinjawula yadde ng'erinnya lye limu mulumba oli n'ono amannya ge gamu guba muziro wano mu buwangwa muzaaliramu naye tugenda okwesiŋŋaana nga mulumba w'ebusoga omuziro si gwe gumu n'ogwa mulumba w'ewano ow'Ebuganda. Mulumba w'ebusoga ajja kuba wakatiko ate nga mulumba ow'ewano wa musu. Bw'osanga omuwala ow'eri nga mulumba w'ewano eyeddira omusu ng'oli w'ebusoga ow'ekika kya mulumba ng'ate erinnya lye limu wamuziza okumuwasa. Nze awo ŋŋamba nedda yadde ng'erinnya lifaanagana kati nzirayo wangi awo oba yawudde ensalo n'amawanga oli w'ebusoga agenda ono omwangirikaani yagambye noono naye n'agamba bambuuze nagati
kweka wepe mulwanira kikati kubanga mwayogedde tubawulira muleka mulumba ayogere ojja kitereza olala ekyo bwekibanga twakiwulidde mu bateesa kyenga nti neebaza abateesezza nekindaga nti bayibuli weeba egamba okuwasa oba egaana gw'owasa tekitegeeza linnya nti lyeryakola ekika kati bwe tudda wano mu mawanga Baganda Basoga ne tumanya nti kati ekiganyisa Sonko okuwasa omulalo ow'erinnya guba muziro mu ggwanga lyabwe oba mu buwangwa bwabwe kubanga abebusoga balina eggwanga lyabwe mu ngeri yaabwe n'abebuganda okitegeera kati ekiganyisa Sonko mu buwangwa bwabwe ng'ebuganda otyo balina engeri yaabwe webale Sonko onyambye kinene kati Sonko akijjeeyo bulungi n'agamba nti kati bwe tudda wano omuganda bw'asanga erinnya erifaanagana n'eri eritawasa naye bw'amusanga ebusoga amuwasa kituufu amuwasa kubanga twayawukanye eno ebuganda emiziro gyayo n'empisa zaayo birala naye amannya gasobola okukola ki gayinza okufaanagana ekyo kati bagenze bavaayo ababadde basibiddeyo nga Semaluulu kati nzirayo wano mu bayibuli gwe tewabulidde naye mwami mulanzi nange nenkiwulira kati nzirayo wano nendaba kye bayita okuwasa bayibuli egaanaani nzirayo mu Baleevi essula ejja kuba ya 18 era kangisomeko ennyiriri zino eziwera bw'otandika n'olunyiriri olw'omukaaga nze ntandise na lwa mukaaga tewabanga kummwe anaasembereranga ow'obuko yenna tugenda mubasoga wambaganda nze kati nsoma bayibuli eri namaze okwawula ne Sonko n'anyambako naga nti kino kikola mu Buganda oba mu Busoga kati gwe tewakitegedde kati Baleevi bw'agaana okuwasa ate nga bayibuli egamba nti muwasenga mugabenga bawala bammwe okufumbirwa kati nenjagala okumanya ani gwe siwasa ani gwe mpasa tewabanga kummwe anaasembereranga ow'obuko yenna okubikkula ku nsonyi ze nze Mukama ensonyi za kitaawo ze nsonyi za nnyoko tozibikkulangako owanise omukono tawanise mukono anti owanise mukono haji anti owanika mukono anti kati simanyi kyeyamaani bakukkiriza olwokusatu okay ng'ebikolwa we biri eby'omu nsi y'e Misiri gye mwatuulangamu temukolanga bwe mutyo era ng'ebikolwa bwe biri eby'omu nsi ya Kanani gye mbatuusaamu temukolanga bwe mutyo so temutambuliranga mu mateeka gaabwe emisango gyange gye muba mukolanga n'amateeka gange gye muba mwekuumanga okutambulirangamu nze Mukama Katonda wammwe kale mwekuumenga amateeka gange n'emisango gyange ebyo omuntu bw'anaabikolanga anaabanga mulamu olw'ebyo nze Mukama n'atandika kitegeeza Abamisiri babikola obadde mutuufu Abamisiri babikola kaakati ate wano Katonda n'atandika okugamba kati nze kyenjagala kye kino tewabanga waabikula ku nsonyi zino eza kitaawo n'eza nnyoko ensonyi za kitaawo z'ensonyi za nnyoko tozibikkulangako ye nnyoko tobikkulanga ku nsonyi ze tobikkulanga ku nsonyi za mukazi za musika wa nnyoko z'ensonyi za kitaawo oyo naaba afuuse wuwo tomuwasa bayibuli etandise okumentioninga olw'omwenda ensonyi za nnyoko za mwannyoko eyazaalibwa kitaawo owulira ogwo gwe musaayi kati bwe wabaawo nakatudde oba wabaawo amannya sigamanyi bulungi nga eryo erinnya likwatagana na wangu naye ng'amusanze embaale bayibuli si bwegamba anti nkyagenda tusooke tukkaanyaawo okay kyogezaako gamba nti kakuyambeko nti obadde ku lwamwenda
nti bwe bagamba no nti yo father's daughter yes. nga taatawo ya muzaala nti tugende ku taata waani mumpe sejjange tuwe omwana gwe yazaala yetuweeyo omuyeka erinnya tofa tugeze kwa erinnya limu muwala wa kitange asira kuba nakazibwe kati nakazibwe bwe musanga kati bwe basanga nakazibwe embaale nga taatawo sejjange si ya muzaala naye ye nakazibwe mulumba akugamba nti oyo yola buyozi oba entumbwe za sejjange taata wange zisadde zaazala nakazibwe kaka nengenda ebusoga nensangayo nakazibwe taata wange sejjange si ya muzaala nsooka kubuuza webusoga nti webusoga nze ndi webuganda ndi webuganda naye nga tiwamaze okukyawula tojja kusanga nakazibwe owebuganda nga wanyonyi ate osanga nakazibwe webusoga ng'ate wankima tugende buganda tofaayo sejjange yazaala nakazibwe nakazibwe muwala wa kitaawo n'ogenda emawokota n'osangayo nakazibwe naye nga sejjange si ya muzaala erinnya n'ekika erinnya eryo okusinza ku lunyiriri abawabuko era nakazibwe eryo simuwasa tomuwasa naye kati okwekangiriza okwetoloola nga nakazibwe gwensanze Masaka nga nze ndi wano Kiboga ogenda okekaniza munnange nga tuli anti wekangiriza ng'omuganda so singa ojo kaya bwe twetolola bwetyo tetuzeeyo wa Adamu twava yenyini yakijjawo kyajjawo enkola ya Adamu n'aleeta lyosoma Adamu Katonda yajjawo enkola ya Adamu nti mwenna kati abazaalibwa temuli ba musaayi gumu nti mwenna abazaalibwa temuli ba musaayi gumu ogwa Adamu gwe wasomye aya yajjawo ki Katonda agambye nti okuva olwaleero nteeka mu lumba lyasoma ono tomukoonako naye kumirembe gwa Adamu otyo kati kyembuuza nze nsanze nakazibwe nga si wanda ya sejjange naye ng'ali wano mu Buganda okusinza ku lunyiriri luno muwasa si muwasa nedda kati bano b'obuuza olunyiriri si lwabwe bwe bayambe era bajja kugamba tomuwasa gwe olunyiriri luno luŋŋamba muwasa kubanga wano bayibuli kyegambye egambye si mwana wa sejjange si ya muzaala bakyamenya bangi tugendeera mugenderamo ojja kumusanga nga tomuwasa ewa musoma yo mother's daughter muwala wa maama wo ensozi za muwala wa mutabaniwo dindako oba azaalibwa awaka kati gwokirabe tuli ku lwa mwenda olw'ebyo ensozi za mwannyoko azaalibwa kitaawo azaalibwa nnyoko oba azaalibwa awaka yazaalibwa awalala ensonyi zaabwe tozibikulangako kati ekibuuzo kyekino alindako tanamala lindako ati bwe boogerako nti kiri bwe kiti nti kati bw'ogenda emawokota n'osangayo alina erinnya nakazibwe sejjange yabamuzaala buli nakazibwe ali emawokota sejjange yamuzaala nakazibwe lya kika kya nnyonyi ennyonyi ki sooka obuuze ennyonyi ki omwagenda kwekangiriza nga nze ndi wano nze nkyalemedde wano bwe nzirayo wano nga nkyasoma ennyini kuba tukyagenda wano ewaffe bwe tuba tuwasa ekinfuula ow'obukono oli muziro oba linnya omuziro n'erinnya n'ennyiriri n'empya n'ensibuko si kimu enzivuunula mu Buganda tuyina extended family era ng'Obuganda abo bonna tetubawasa ng'Obuganda awo byasoma bijja kuvuunula ng'obawasa kubanga tali kusoma kubali ab'emisiri kubanga bo bali eri olwokubanga kiri kiŋŋambye ekyo kati
okussa mu nkola nzissa mu kiruwa. Okay. Kati awo nze we mbadde ntuuse neyanziza kati bwe tuba tuwasa tuwasanga Katonda bw'ayogera obanga obuwangwa ekyo nakyo kikulu. Kati we nkugambye nti ngenda kwogera mu ngeri bbiri olw'okuba nti Katonda amanye ebika ennimi n'amawanga n'abantu be tuwangaaliramu. Omuntu olw'obuteesittaza bantu b'owangaaliramu kikusobozesa obutabeesittaza. Ekyo tewali ampakanya kubanga wano bwe nzirayo n'endaba ndabira ddala olunyiriri luno lwe naali badde nsoma nga lukulu Zakariya 12:12 era wengenda okukoma maliza tuvewa era amaliriza sitera kulwawo nnyo. Ekyo tekimanyi. Zakariya essula ya 12 n'olunyiriri lwa Zakariya mbadde sinatuukawo yeewaawo ajo badde otuuseewaawo antandise na lwa 10 era ndifuka ku nnyumba ya Dawudi ne kwabo abali mu Yerusaalemi omwoyo ogw'ekisa n'ogw'okwegayirira era balitunuulira nze gwe baafumita era bali mukubira ebiwoobe ng'omuntu bw'akubira ebiwoobe omwana we omu yekka era bali mulumirwa omwoyo ng'omuntu bw'alumirwa omwana we omuberyeberye. Olw'11 naye kansoma olw'12 era ensi erikuba ebiwoobe buli kika kyokka ekika ky'ennyumba ya Dawudi kyokka ne bakazi baabwe bokka ekika ky'ennyumba ya Nasani kyokka ne bakazi baabwe bokka. Kati wano mbadde njagala kumanya kye bayise ennyumba ya Dawudi kibadde lulyo babalangira nda kika muziro betudda wano ewaffe eri tebalina muziro naye ate bw'oba oyogerera eno ate eri balina ebika. Kati tuzze olunyiri luno wano ewaffe kati bannange tusoma onyaze kusoma mumusomese busirwa Buganda kati wano naye bw'osoma bw'otyo ng'osoma empasa ya Yakobo ewa kojjaawo eno baga n'omwana wa kojjaawo bamukwata mu kiseke. Kati kino kyembadde maliriza nakyo kati bwenzira wano ekika ky'ennyumba ya Dawudi kyokka ne bakazi babe bokka bwe baali bawasa batya mukyawe naye wano Bayibuli era abagamba nti nno baddira obuwango bwa Buganda babujja mu Bayibuli berimba maliriza kale tujja kutandikira awo bwe bituuka mu kuwasaŋŋana Bayibuli zammwe n'eddiini n'enzikiriza zammwe mubiteeka eri obuwangwa bwe busooka tujja tandikira awo Allah ayina engeri gy'alaba empisa y'Abayudaaya ne baakola